Gubadde ngamba oli eyataddewo omukutu ogugamba nti okulabisa abasajja. Neriyo ku TikTok era oba oli eyo ng'olina mukyalawo gw'otalabirira bagenda kulanga ku TikTok abannyago bombi gy'obeera na nnyoko ne kitaawo bonna bagenda kulanga tujja kutegeera mutabani wa gundi abeera gindi Sekiziivu Nikolasi mutabani wa gundi ne gundi abeera e Makerere abeera e Makindye talabirira TikTok kyeta atukole tetunategeera yafunisa Shiba Lubuto kati mwagaza ki bana biyina engeri gy'ebinkyanga mwagale mu mukuba akalango talabirira mwana mwagala mu mutandikirewo Shiba yesobola batandise okutandika okumeshoninga abantu alabika Ethan Kavuma ali actor ali awo kyali wa Shiba nnyo ng'ayinza obbanga yagira something wise bannange katubuka kafutu bufunye tutya Ethan tumutuka kututya tumugambe waliwo kuko something kamufungula between you and Shiba tetumanyi yasobola kuba alina bumemuzi bwe yabadde sharinga ku Snapchat na postinga ne ka throwback nga ali ne Shiba ng'alabisa yenze taata gundi yenze byonna byogedde ayinza okubanga alaba akaana bumemories ng'alaba luli Shiba yali tali lubuto kati yenna mpindupindu anti kiri bwe kiti osobola okubeera awo ne ku kivulu waliyo naye nga teri akoogerako boogera ku lubuto Shiba alaze olubuto ne Shiba n'okaana kali munda nga gwe tebakwogerako n'ogamba nze nga bandika kyokka bambi kyaliwe yayogeddeko n'agamba kyaliwe tujja kubitegeera tusooke tusimbewo akati awo era tujja bitegeera kuba omwana alina okubeerako kitaawe omwana bayinza omukuza nga kaakati annange Kenzo yayogeddeko ku nsonga eri eyabadde we baali wamu ne Barema ne Bahamza n'agamba ekyo yakikola kukola ki ku inspiring a generation kubalaga nti mulina okubeera wamu kyesitegeera like family kyesitegeera Kenzo ye yekka yali mu nsonga eno oba nabali abalala baalimu kubanga si stakeholder yekka yagamba mbu nakikola lwaki ye yeyogerako ye Hamza taliiwo Rema taliiwo Nyamu taliiwo anti era omwana yali badagamba twakikola bakikola ku inspiring a generation maybe tukitereeza at least mbu family gathering yaabwe yali eraga like unity n'okukola okusikiriza abantu abalala ne bafaani baabwe kwegamba nti bw'ofuna ono ng'omuta ng'okwata anti inspiration kati nze kyenfuna inspiration nti newoba wayawukana ne munno ya keep that gundi cause mwasharingako memories mwenna happy moments nga nekisinga obukulu nti balina ki omwana ne Rema so waita tunyumizamu ku happy moment season batunyumizamu kana batusigira ku ofaananyi naffe ne tukolako andika wamma ekikulu ekiriwo nti Rema ne Kenzo balina omwana era kimanyi kirabika kyekisinga okubagatta walope nalabyawo ng'akomentinga mbu naye bannange Kenzo tayiga kati ate Hamza yaddamu omusembereza Nyamu kyokka nno tayiga kituufu kubanga Hamza aleka si wa muzannyo aleka kubanga Nyamu ayinza okugeza abanga nti wane lwaki Rema yakwati kakati mbeera yemu eya Kenzo jjukira Donzera awo mu September back then in September yatugambako baliko mu relationship ne Kenzo before nga tana meetinga Bigiriso Donzera tubaliko ne Kenzo nga batagadde nnyo kiki ne Kenzo bannange awo Kenzo we yasinzidde n'agamba yes nzikiriza we were once in a relationship with Donzera but they lasting for so long because I wasn't ready for commitment ninga byonna byaliwo something wasi byanyooka buli kimu kyanyooka I don't know
kiba kitegeeza nti where si confirmed ate awo wabawo okwewakana bali bakyekwana bwekwana tekisoboka ani mumwaki ogweta ku mbubbo nga Donzera yatugamba nti Kenzo yali tali ready kusettlinga ate nga Donzera yali ali ready okusettlinga then here comes Big Liso Big Eye nalyoka Kenzo yatugambye nze nali siri ready kusettlinga relationship yali era Big Eye yalinga agamba Big Eye yagamba Kenzo mbwayagala connections Kalode yamuwa connection ya Donzera kati connection kijagala esinga Kenzo tagaba connections ate ngo yali yamuconnectia ku Donzera yagala muconnecting kwa gambo gwe yagala muconnecting kwezo connections with anti kugamba yayogera ku connections Digende maaso gwe tubavira kalera gundi Kenzo ya connecting abira appreciative Donzera bwera nakamaza Donzera take the opportunity urande kanza lakati kumboze ile ya Pretty Nicole baby Pretty Nicole ni ajati kuruthumu n'abasego ajati kuruthumu nga tamutwala ku polisi yagwere ku polisi obaddawo ku Kawempe police station nga gundi gwogenda wandiika n'ekiwandiiko nvira ku musajja saga Singa wali mukazi nze nvira ku musajja gwato adamuwate kiwandiiko kyaki ndagaano tisigenda kuda kiwandiiko kitoddamu kunvuma toddamu kunjogerako ate tukuluthumu mukambwe kyokoleke Nikola abadde avuma yabadde agiranga live n'avuma mukama Katonda okubayamba okuyamba kubi ajati kulusumu munyivu kyovera bawo yasinzidde n'agamba buli mwana gwe mbadde nyambireka let me help you from your home kirayika ngalaba wabasembeza ennyo bayitirira Pretty Nicole bamugambye wandiika nti togenda kuddamu kola live kunvuma togenda kuddamu kunjogerako yadde ne bw'oba njogerako kirungi bireke saagala bannange kati endagaano y'okuyamba gye yakola agenda gikola ati agenda gimenya ajati bimususeeko apoye be bantu b'ensi tosobola kwensi tosobola kugikyusa ebintu ebyo ntena bivaako ajati amaze Nicole bannange tamuza abantu okuleka mpozi gwe n'abakadde abo bwe bati abo alowooza kyana kito kiri naye kati abo totawaana ekyana kyakeera buli omu agenda alaba ensi ku lule okuleka mpozi abo abakadde oba obuula abali disadvantaged ennyo abalwadde b'osobola okuba nti nomulwadde mutuufu naye Pretty Nicole yeetonza ate ffe tubeereko olwo kaakati kuku omumanyi kuku wazabanga kasuku kakati kuku ne banne bakyaliibe bagala kutegekera Junior Pachi Junior tamale mirundi Junior tamale Junior kozi bwe yali afata amuli yamumulekera yamugamba omwana mulabirire naye ate bamukubira basimba mubuza ku mwana wangamba juza abagamba ati tayagala nawe omumanyi kati omukuza negwe bakuza Mukama Katonda kati ngolekera kasuku nga omukuza ajega tamale ne kuku bali somehow close so bupate yakumuyozayoza biki byabadde ayitamu kufiirwa tatawe famire kyekika bakiyita maama azaalukuka oba taata azaalukuka ate kika kikola kikuka alukuka ate nze omwana mba nkolaki eri maama wangu batata wange bw'aba akuzaalukuse gwe omwana okola otya mu mwana okuka kati gwe omwana omumwana bali ekika kyamukaalukuse bawo ne bamuzaalukuka kati balugenda mukola batya kumwaniriza bagenda kumwaniriza era nga mu mbeera yemu sima bategese boys dormitory balina gurupu yaabwe awo mulimu kuku boys Bruno bagenda mu dormitory boys dormitory
bagise group ya kukola buli kye bagala bi enjoyment nkugambye era abaana abo bye badde bagamba nti bwe mumala ebyo ne mufuna baby oil wa didi kate kulwa tulina gwe twali budde ebe tujja bbaawo okuba tuzaako amawulire ga pate bwenaaba etambudde kakati Winnie Nwadri yabaddeko ku radio interview emu agamba you people why do you criticize my body me I'm comfortable with my body nenange ndaba nyasi is it your nyasi nyasi kati nga bamuga nyasi ero why are you asking my nyasi nti nyasi nti ero nyasi bajimubanje nagamba ye omubiri gwera gukyakyuka so mujja kusigala nga mubeera surprise bwana atukisa naafuuka vampire muleke nyashi simwe mwagireeta era simwe mugitwala nyashi yiye abaani abagitwala aba babuuza ng'aweddewo agenda waliwo abagitwala nyashi tewali jjukira alina concert awo gye yaliko ng'abantu bali so surprised okumulabanga mutono naye tanyirira anti waliwo ya mirundi ebiri waliwo kibadde okufeedinga nze nalaba ali just fine but kirabika abantu baali bamusuubira bulala n'oluzinga weight baali bamwagalira wali nga kinenenene basajja be basinga okukomplaininga bakazi bwogenda mugondo komedi section babuuza nyashi eriwa basajja kati babeera basajja naawe gibuuza nze mbanyiza bagamba kintu mwakalya nyashi tugende kukira kakati juzi nawaawo ku mboozi ya Donnasa Donnasa yali gwe bakwatira Kenya ngadduka obusango bwe gyoli abikola tabiraba ya Donnasa bali bamufata kati bamugambye ajja kuddayo like ali luzira ajja kudda mu kooti nga 23 tebanawa musalira banga emisango akyagyeganye kyategerekezwako mbusimaya abadde akolagana ne Promise Garete balina omwana ow'obuwala gwe bakugusa ku omusango gwakwati omwana nga muto myaka 16 musana bamusanga eyo waliwo apartment eri eyo nga kwa Cassia Mall ne bamutwala ne bamuterekako eyo Mutirwa division for some days bamutwala 23 May paka 24 nga mwana muwala nze bagala mukukusa mutwala bwerukola mirimu gyabwe bo gye baagala omwana abaloopa kyeka tebiriimu bya wayase etyo baki kubanga wayase nedda wayase ne human are inseparable bwekyemmanyi abula kirabika era waliwo ebyatuukayo eyo jjukira bwe bamukwata ne basooka bamutwala ku Buganda Road Court okimanyi Chief Magistrate Ronald Kayizi n'akolaki nawoza nagamba omusango gususeewo omulamuzi mugutwale mu High Court era kati gye bakikwasaganyiza era nti we banaaba bakizudde nti they are both guilty Donnasa ne Garete Garete bagenda kola bate bana facing charges zaabo bamulimu ne death sentence if possible bwogamba Garete oba oyogera Lufaransa Garete obandi mu Lufaransa manyishi otondaba nkulaba kakati abadigize club governor yakugalwawo n'Abafaransa basiga emimwa nga bw'osiiga emimwa engeri gy'obusiigamu ngeri yatomanyi Garete tomanyiira mu ngeri yatomanyiira club governor yakugalwawo mu December club governor ekoze for over 40 years 40 abagenda giggalawo lwaki bagiggalawo according to the reliable sources mbugundi kirabika like ebintu biri nnyo ebyokukozesa operational costs z'amaanyi tebakyasobola giddukanya kati abanyi bagenzeewa
Embala nyingi ebifo bingi era final event ya Club Governor ezobeerawo nga 27th December. So mugendo oyingira New Year abaagala Club Governor muginyumirwe ng'ekyaliwo. Kitegeeza no kyengamba nti tegenda kuyingira mu 2025. No, it is not going. Tegenda kukola New Year. Yeah, tejja na kulonda. Tulina kukola tutya? Ogimanyi? Nkimanyi. Olegenze? Tugende ku mirala. Sirazo bwe sigenda nga bayirayo wano mu Kampala. Kubanga ogenze kola ki? Nze nkungaanyiza amawulire. Wali ogenze kola ki? Nashutingirayo ko akalango mu gavano. Not something more than Kalango. Okay. You got waliwo family y'omuwala eyafiira Saudi Arabia. Bakoze ekibabawadde 250 million kuba compensating. 250 million? Yeah, 250. Baziwadde cash? Bali basaba 700 according to the 700 million. Ne babawamu 250. Yeah, 250. Era nga gundi horrible services Uganda tuwulirako okwo chipi nga bagiranga horrible yatwala omwana horrible omwana n'alwala horrible temwaripotinga horrible omwana n'afa horrible omwana ne mumuziike Saudi Arabia. Abazadde ne banoonya omwana waabwe musirise bagenda okigwako mwana waabwe yalwala mwana n'afa ne mumuziike Saudi joli ewaabwe nga tebagize bazadde baabwe nti omwana wo naafudde. Yalwala ki? Temwamuuza yalwala oba bamukuba oba bakola batya okubuzaabuza nga bageza kubuzaabuza obujulizi naye era ensonga lwaki babadde balina okucompensatinga because they failed to inform the family nga waliwo ekituuzo ku muntu waabwe. Naye sente ezigula omuntu tezigula muntu sente naye era kale ate kati jjukira nti okunoonya bibamu balooya kati balina osasula balooye gutera nti babawadde milioni 250 nti bagenda kuzire naye kati just okutuuka kumanya omwana ali luddawa n'ebirala byonna kiriza nti baba basasanyiza singa batuuka butuusa ewaabano ne babanyonyola omwana wamwe yavabwa kibi nnyo naye kati n'ekyo nakyo kyafuuka kizibu muganda wange naddala ku baana bagenda amasezi abawarabu era kyemmanyi kwe bali kuno abamu. Rest in peace. Kiki ekirala ekiriwo? Nawulire bagatbuliwe njogera amawulire ag'ennaku balanse okuwandiisa endagamu balangiridde okuwandiisa endagamu. Oyina endagamuntu? Endagamuntu yange weeri naye njagala nfuna empya naye waliwo abalina ezaggwako oba eyo yaggwako eyo kweri? Nze nina endagamuntu nagamba ndi kito tunoonya abantu baba wano okuwulira mbu nina endagamuntu. Ati myegaliro gyendagiko ndabeko emyaka mbagambe obagambe mbiki nti buuno alina emyaka bwe giti gojja kulya enguzi nkulabi tuve wano. Okay, kale tusinkane mugaddako wano ku Uganda atulaja nti omanyi tukugulira ebyo ebyaliwo ebiriwo n'ebyo ebirijja. Bye bye. Ebirijja birabirawa ebirijja biraba ninazigometa